Abaana ba Katonda nate kawungeezi ka leero nsanyuse okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ennaku zonna, ate ennaku zonna Mukama mulungi. erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe mwenna. Amiina. Tweyanze olw'enteekateeka eno, era njagala kwebaza omubuulizi w'enjiri Ian Ssebo, weebale kutwanjula bulungi, weebale ddala. Maama Nalongo Nsubuga atukoze bulungi okututeekateeka obulungi ku nsonga y'ebyamaka. Maama Mukama akuwa omukisa, tweyanzeege era nga benna basabi nebaza n'omusumba Yesu akigwemeza. Twetaaga okubeera muno, tulina semina za njawulo zijja kuba nga ziddiringana, ey'abamaka ejjagendagenda mu maaso, naye n'abalala gwekanya kubeera wano. Kaakati bw'olabira ddala nga tolinayo muntu gw'oteekeddwa kuyita, ate noonya ow'ekkanisa naye atazze abeerewo, kubanga twagala n'okunyweza abantu b'ekkanisa. Njagala kwebaza kwaya ze ziva okutuyimbira nezatuyimbidde obwedda bwonna. Mwebale nnyo Abamasaka, mwebale nnyo Abannyindo, ate era mwebale nnyo n'abalala mwenna. Tusabe tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda waffe omulungi, jangu oyogere eri emitima gyaffe, jangu oyimirize byonna ebyantutataganyiza, tubeere ku ggwe wekka, Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ku makya nayanjudde bwanjuzi nga nnyanjula ekyokuyiga ekikwata ku kiragiro ekikulu oba ffe kye twayita the Great Commission. Abaddewo twayize tekiragiro kino tekyava wa wagombolola oba owessaza, tekyava wa RDC minisita president oba kabaka w'oku nsi kuno, wabula eri kabaka w'abakabaka. Amiina bannaaye. Amiina. Kyava eri omukulu ow'eggye owa universe ow'eggulu nakyo bannaaye n'ensi. Ekiragiro kino kyava mu oyo yekka asala borders, tujja kukiraba eyo mu maaso. Abatambuddeko mumanyi oba okuteena eri Kenya waliwo gwe bayita Busia Uganda ne Busiani Kenya. Pulezidenti w'eggwanga lino afuga Busia Uganda. Bw'akurosinga eri amateeka agavaayo gawa ge Kenya, olwo kitegeeza nti ono wa Uganda naye eriyo owaayo. Tulina pulezidenti ow'amaanyi gwe batera okugaa nti yasinga amaanyi mu nsi, abeera akulembera United States of America. Naye bw'aba agenze Korea omusajja oli ate nga ye naye mutonotono mumpimpi mulaba oyo, ono bw'agendayo era alina waakoma, tayinza kugenda ti olwokubanga oli musinga kino kaŋŋendeyo nsaalimbireyo. Naye ffe yatutuma ye nannyini nsi yonna. Amiina bannaaye. Amiina. Muduumizi yatuduumira ye nannyini nsi. Ku makya babaddewo twalabye no excuse. Bw'akulagira gira ki? Genda. Twalabye nti disobedience is what? Sin. Teri kirala. Kasita ogaana kugenda mu buweereza oba onyoomye Katonda. Era ne tulaba y'alina obuyinza bwokka yekka obuweereza. Era n'atugamba ti ekigambo go tekitegeeza send, kuba gwe tolina prerogative ye kulagira kuweereza omulimu gwo kugenda. Tobirekera balo, tobirekera taata, tobirekera jjajja. Bwe nali nga nsomako omuwandiisi omu yayogera ebigambo bino. This is the most authoritative statement that Jesus made in his entire ministry on earth. Statement yeno yokeno, the most authoritative statement. Wano wokka w'olabira amaanyi n'obuyinza bwe nga kabaka abakabaka
ng'omukulu w'eggulu n'ensi. Agamba era omuwandiisi, this command includes geographical and cultural universalities. Ayongerako, it is not just one commandment among the many that Jesus gives, it embraces all his other commandments. Bw'owalina etteeka yali azingiddemu n'amateeka amalala gonna gonna. Kawungezi kano tuyagala twogere yalagira baani era wano weebali. Abatunuulira ennyo bayibuli eno bagamba ekyewunyisa ekiragiro kino ekyaweebwa emyaka 12 n'okusoba egiyise kyaweebwa abantu aba bulijjo, mere pigeons, abavubi, abatali bayivu, abatali bakugu, abali mu nsi nga ne bo batunulira obasaasira. Omuwandiisi omu yali aboogerako gwe bayita Philip Yancey eyawandika ekitabo The Jesus I Never Knew, yagamba nti naye Yesu ekintu kikola mu ngeri yakifuula nnenge, kubanga yalonda be yawa ekiragiro ekinene bwe kityo n'akiwa mu Luzungu yakiyita misfits of society. Nga boogera mu society Masaka be bantu ate abanyoomebwa aba wansi, ate ye be yakwasa ensonga eri international eri worldwide, ensonga ey'amaanyi bwetyo n'agikwasa just misfits of society. Era abaddiini bannaddiini bagezaako okumenyaamenya nga bagamba nti okuddira ekiragiro kino okukiwa abantu bano oba nakyo bo balowooza nga ekyanafuyamu omulimu. Lwaki balowooza bwe batyo? Balowooza nti kubanga abantu abalondebwa baali bwa wansi nnyo. Njagala kuyitiratiramu mu biwanuuzibwa. Bagamba nti Yesu abantu bano okubajja mu nsi oba mu kifo eky'e Galiraaya kyali kabonero akalaga nti ajja kulemererwa. Lwaki? Kubanga e Galiraaya gye yabajja kaali kafo akamanyiddwa akaali wansi ak'abantu abeediimidiimi, abantu abawansi bwe batyo, abatali ba kitiibwa nnyo, abatali ba maanyi nnyo. Kaakati abo be yaleeta, ekyo be yakwasa. Ye bw'aba Yesu akwasa ekiragiro kino, njagala otule wano, njagadde nnyo akawungezi kaleero okunyweza ensonga eyo, nti otudde wano naye njagala otegeere ti Katonda ekiragiro kino yakikwasa abantu bonna. Damu bameka? Bonna naawe kikuzingiramu, n'ebbaluwa eya P4 eya P3 n'abataasoma, abatalina mmotoka, abatalina ggaali, mwenna ye Katonda bwe yatuma okumanya ensonga eno nkulu nnyo gye baatugambye mugende mufuule abantu bonna abayigirizwa, yagikwasa buli muntu yenna. It is our reason of existence, y'ensonga etubeeza ku nsi kuno. Omusajja omu gwe bayita George Knight bali nga wandiika ku Yesu yagamba, Jesus is a teacher who failed. Jesus, the teacher who failed. Nga amusosoggola olw'ensonga zino nti ekiragiro kye yakikwasa abayizi 12 bokka. He had only 12 students in his class. N'abasomereza emyaka 3 n'ekitundu. Ku nkomerero y'emyaka 3 n'ekitundu baali bategedde kitono oba kyenkana nga tebategedde.
kyova laba nga ku lunaku olusembayo be bamulyamu olukwe ate era be badduka. Kyova laba nti oluvannyuma emyaka 3 n'ekitundu ne bewandiisa abayigirizwa abawaggulu basobola omulyamu olukwe era ne badduka. Era yawandika ng'agamba nti what a failure. Oli Yansi yekiyavudde atugamba ti kubanga yabajja Galiraaya eyali ewala ennyo ekifo ky'aba Rebel Freedom Fighters, bantu ba wansi, balina culture ziri wansi nnyo, bali uncivilized, nga bali wala nnyo n'ekibuga ekikulu n'okumanya. Nga tuli ne mukyala wange oyo n'abantu abalala twagendako ewalako okuva na wano ne tugendako mu kifo ekimu gye twasanga kabaka omulala atali owaffe wa wano, kuba tetwagenda mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye ng'otunulira omuntu gwe bayita kabaka, n'otunulira ne mukyala we n'abakyala, n'otunulira n'engeri gye batunula, ne batuyimbira namu ne batuzinira namu, ne tubawa n'essente ne baleta n'akabbo. Naye ng'oyo ne sosayate ye nabo bakulu mu kiti kyabwe, naye olw'embeera zaabwe nga bali luddawa wansi banyomebwa, kubanga naffe twatugenze kulaba nga balambuzi, era twabeerawo nga balambuzi, twawayo birabo nga balambuzi. Abantu bano abava e Galiraaya baali wala, nga n'olwepulaniya tebalwogera bulungi, n'aramayiki tebalwogera bulungi, basajja bavubi abatalina na nsimbi. Kyova laba tukaluubirirwa nti Yesu yali abuulira n'anoonya ssente nga naye talina ate bambi, ate nabo tebalina. Bulijjo mbagamba nti nemmala njagala wane siringi 1000 nendunoonya mu basumba bano baba bakadde abamperekedde ku kituuti nga tewali alinamu 1000, bonna baba beetaaga kusiba mu kkanisa. Basobola batyo ne balinnya n'amadaala nga talinamu wadde 5. Naye abasajja bano baali tebalinamu wadde 10. Era neewuunya nti lumu bwe baali mu kkooti nga babasalira omusango, baasoma omusango ne batagutegeera. Omu yali bali mu kkooti n'agamba omulamuzi nti ssebo osomera bwereere amateeka go bamenyera, kubanga tebagategedde, tebaasomerako ddala. Bano ekibasobola bagalamizo bawe corporal punishment, bw'omala obbakuba bagambe tebaddangamu okugenda mu linnya lya Yesu, era ekyo kyeyakola. Era mu butategeera bwabwe olwamala obbakuba ne bagamba tetujja kulekayo kwogera, tujja kwogera, era ne bagenda ne boogera. Tebagoberera mateeka. Naye ekisinga okunnuma, ekiseera sikirina kunnyonnyola, naye ekisinga okunnuma nti abasajja bano okumanya entegeera yaabwe naye yali nzibuzibu. Katonda atuma n'abatategeera nnyo. Leka kubeera bano nga weeyagalayagala nti Katonda yatuma gweka. Ffenna abali wano yatutuma, abalina certificate, abalina diploma, abalina diguri, n'abataala basomero, ffenna tuli batume abatumwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Lwaki nkyogedde? Kubanga lumu Yesu naye bwe yatuulako wansi ne bamusobera, naye yabatunulira nga basomesezza ne bamusomera. Nsomera Luka 2:4, 2:5, nsomera mpulire. Ayina wano akazindaalo oba oliawo ng'ayina ne Bayibuli. Luka 2:4, 2:5 agamba atya? Luka 2:4, 2:5 agamba atya? Agamba nti kale n'abagamba nti mwe abasirusiru. Baliwa bagamba? Abayigirizwa ndowooza. Genda mu maaso. Abagayaavu mu mutima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogeranga. Singa omusumba waffe wano gwe bayita station director atudde mu lukiiko lwe nannyonnyola byonna ebyavudde ku bulabirizi, oba nannyonnyola ne mugaana okutegeera mu lukiiko lw'obulabirizi, n'asituka n'akoze naye muninga nga batategeerera ddala, ndowooza kiba tekinnaggwa nga ku bulabirizi kyatuusedde ekyo. Naye Yesu yakozesa ekigambo, Bayibuli emu egamba how foolish you are. Ekyo nno kigambo kinene, F ya double O eteri ya U. Agambye
Oh, how foolish you are, how slow you are to believe everything the prophet said. Mwe nga muli basirusiru mbadde nnyo. nkitidde nga muli basirusiru nnyo. Bagamba abasirusiru 10 na bameka? 12. Ate betusanga bagamba nti mugende mu nsi yo yonna. Bible endala King James ekozesa ekigambo all fools and slow of heart. Abasiru abatategeera mu mutima. Ate New Translation egamba you are such a foolish people. Ne muli basiru nnyo bantu mmwe. N'ateekako n'akewuunyisa. Awala n'akozesa you are so dull. Temutegeera. Bassebo ne bannyaabo, Katonda yakola ekintu ekikulu ennyo bwe yali ng'ayagala okutwala omulimu gwe mu maaso. Kino njagadde okugenda bugenzi, sikuwaana butasoma, sikuwaana busirusiru, sikuwaana bunafu, naye okutegeeza nti buli ali mu kkanisa mutume. Amiina. Oba olina talanta y'okuyimba oba tolina, oba omanyi okwogera oba tomanyi, as long as you human being n'okkiriza Kristo yakusindika. Amiina. Tewaliwo nsonga lwaki tubeera mu kkanisa omukadde gundi n'aleeta abantu, omusumba gundi n'aleeta abantu, omulala n'asirika n'agaa nze sibisobola, nze sirina kino. Yesu akola kino, yasindika abasajja bano across deserts, across forests, oceans and mountains. Nga tebamanyi na lulimi lulala lwonna, bamanyi lulimi lwewaabwe ku kyalo. Wano waliwo aboogera ennimi nga 3 4 5. Naye talina gwaleeta. Wulira, abantu bano nga balina okugenda okusala agayanja, tewaliwo gaali, tewaliwo pikipiki, tewaliwo ennyonyi, tewaliwo kikirala kyonna, baali nga batambuza bigere oba ensolosolo ezaabeerawo ezo mu biseera ebyo. Naye nga ate balina n'okucrossinga national borders ne bagenda mu mawanga amalala, aboogera ennimi endala, ab'eddiini endala, abakaliki endala, political challenges ezaaliwo mu biseera ebyo, naye nga baasindisemu bano 12 basoose nabo. Tewali simu, tewali television, tewali kiki, tewali messages, tewali bano aba internet, tebaliiwo. Tewali messages oyinza kusindika. Ate ekisinga okunewunyisa, Bible bw'eba ennyonnyola teyogera ku budget. Teyakwasa na budget ya ssente ze bagenda kukozesa. Yabagamba nga mukole mutya ngende. Katonda bw'atuma omuntu yatuma butumi, ebirala gwe weesootinga. Kiringa gwe baakulonda ku bukadde bw'ekkanisa baakuwa ssente ezinaakutambuza mu mulimu guno. Yensimbi tabyogerako, abagamba nti mukole mutya mugende mweyiye, nze kyembagambye mugende muleete abantu. Kyova abantu lwaki bino mbireeta olunaku gye nnina ku mutima gwange, bwe ntunulira nga tusobola okugamba abantu abalina eggaali, abalina emmotoka, abalina epikipiki, abalina ssente, abalina byonna ebikozesebwa, abalina n'amasimu, naye nga tebasobola kuleeta muntu mu kkanisa na kumusikiriza kujja. Abantu bano baba tebategedde oba baganye. Mbulire kimulowooza. Abantu abalina essimu, abalina epikipiki, abalina eggaali, abalina emmotoka, abalina agayumba ag'ebbeeyi, ne batambula ne bajja, naye nga talina na muntu gwasikiriza. Alina basengaabe, bajjajjaabe bali banywa mwenge, bakola ki, bambala bino, bonna abaleseeyo. Omulala n'abaleka nawaka, n'abaleka mu nteeze, n'abaleka nga bazimba, n'abakola projekiti ze, najja n'asirikira wano okumala wiiki namba. Abatategedde sagala kubuuza ntumuyite tutya, naye weeyita otya sebo? Gwakinaggukirawo, akunumbirawo, ajjirawo okumala ebbanga lya mwaka 365
Mukama n'akuyisa ku bodaboda n'akuyisa mu mmotoka n'otambula mu nnyonyi n'obuna ensi n'osuubula buli kantu konna, naye ne gy'osuubula yonna ne b'osuubulamu tebamanyi nti oli mu Adventist, tebamanyi nti sabiti ya Saturday, tebamanyi nti okubatiza kwa kunyiika, tebamanyi nti abasembera kumeza Mukama waffe banaaba ebigere, tebakimanyi. Omuntu n'asirikira ddala n'agenda mu lumbe, kubanga balwabya ku Saturday bo baga nti balaba bakulu ba mukaaga, n'omu7 n'adduka n'agenda mu kayisisira ke, naye n'azimba akasisira eri ku kyalo gye bagenda okwabya olumbe, naye n'akayingira ku Friday. N'akola ebyenjawulo 3, kwe kuyingira mu kasenge mu kasiisira ne lesoni ye ne Radio Prime ne Bible, ng'akola obukristaayo obuli fake. Abantu tebategedde lwaki yazze mu lumbe ate naggalawo n'abeera omwo. Bwe baba bakooza naye ne bamuzingiramu n'akoolezaamu, bafulumya amaziga, bafulumya olumbe oba ku mufu, babasiba ebbombo, babasiba embugo, babasiba ki, naye n'atula ku layini, naye nga yeetuuzize ne bbalibbali alinga nga atabiriimu naye nga kwali. Abantu ekkanisa awo Yesu ekintu bwe kitabukidde awo, abantu bwe bali ddala. Tulina amagezi, tulina obuyivu, tulina obusobozi, tulina na influence. Lumwonvu musajja omu kamuyite na musajja, naye yali musajja ddala, aweze emyaka 3 aba musajja. Yagamba yafuna omuwala, naye bwafuna omuwala nga omuwala ye Museveni. Omuwala n'amugamba sobola kufumbira nga gwe toli Museveni. Sajja nayagala omuwala naga nti kale kama mbaya kankuwase kanfuuke nebyegira nange nagenda okugerako, naye n'agamba nandibatizibwa naye taata ajja kunyiiga, taata ajja kuntamu. Omanyi nze first born kozo wani first born wa taata. Ne mugamba olina emyaka emeka? Nti 3. Emyaka 3 tasobola kukola decision kubanga ye first born. Tulina abantu bangi nnyo abategedde amazima mu nsi muno naye nga bali awo bakikiitana, abagalina bakikiitana n'abatagalina bagakikiitana. Ono agambye mugende, yasindika abantu abatali bayivu, abatali bakitiibwa, naye n'abasindika bagende bakole omulimu, bagende babuulire enjiri, bagende batuse obubaka gye buteekeddwa okugenda, naye nga bw'obatunuulira naawe obasaasira. Basebe ne banyabo, njagala kutegeeza ekiragiro kino ekyokgenda tubuleeta abantu si kiragiro kyoteekeddwa okuzanyiikiriza ng'azanyiikiriza ekintu ekyokusaagasaga obusaazisaazi, kintu ky'olina okukwata n'amaanyi go gonna. Njagala wano okusomera mu katono nnyo wano, n'obuntu wano benjagala okukulaga mu katono nnyo, obulabe bulabi butono nnyo. Yesu abantu bano 12 be yalina be yatandika nabo, bw'obeetegereza baali ki? Baali nabo bafaanana bulala, naye nga wadde bafaanana bulala Katonda yabatuma. Amina. Simooni Peetero musajja muvubi yamutuma, naye teyetali mwavu kubanga yanana amata gage. N'abagagga basebo bwenna Katonda abagala era abakozesa. Era omusajja ono nze kirina kyemusanyukirako nti Yesu yalinnyako ne mu lyato lye n'abuulira. Abamu n'ebintu by'oteyagala kubikozesa nako. Emmotoka nsanyukira nnyo benda b'emmotoka zabe nga zivuga wano zituweereza. Nsanyukira nnyo tukugana mu ka meetings oba mu effort, musajja n'aleeta TV n'agamba baana balabe, abaana baleeta entebe ne baleeta kiri, ne baleeta ebikozesebwa, ne baleeta tent. Weebale nnyo, weebalire ddala. Abasajja nga bano bo bajja n'ebintu byabwe wadde tebaali bayivu nnyo mu ngeri endala. Baali banjawulo, abalala bakkakkamu, abalala basirise nnyo. Tuyinamu n'abaali abakambwe ng'Abayokaana, abo Son of Thunder, abaana b'okubwatuka, abantu abamalalalala nabo baalimu. Mwalimu ba Filipo, Bannasanayiri, abasajja abasabi mwalimu. Naye kye neewuunya Yesu yali asindika ne yali tabitegedde nnyo yamusindikirako. Nze singa nze nali nsindika Timoseewo saani musindise Thomas. Ekiragiro kino kimugende ne Thomas kyamuzingiramu.
abaye kyamuzingiramu ye ekyo kitegeeza ne mu kkanisa naawe atanategeera nnyo mwe abaakabatizibwa kamategeezi namwe abavudde mu mazzi olunaku lwaleero enkya muleete baganda bamwe n'emikwano gyemu tomasi nga abuusabuusa nga n'abala babuusabuusa ebintu ebimu ne bagata wadde tubuusabuusa naye alagidde w'amaanyi bwe nali wano nabategeeza era njagala okuddamu okutegeeza bonna abatulaba mu bino ebya Katonda understanding can wait but obedience can't. Ku bya Katonda understanding can do what? Can wait. Oyinza okulwawo ebitamu tojja kubitegeerera ddala nga omusajja gwe bayita Nuwa bw'ataategeerera ddala enkuba kyeki erivaawa era erikola etya ensolo zinaabeera zitya mu lyato naye ye kyeyakola naga nti ebyo binaabitegeeredda Katonda yayogedde kambajja eryato oyo ye Katonda. Amina. Kwe bayita okukkiriza ono bano kwagamba kwe kugamba nti Katonda yayogedde yantumye sijja nze kwekwasa twalabye ku makya omusajja yeeyikwasa nti nze simanyi kwogera namugamba togaa nti tumanyi kwogera nze ndi muto nagamba togaa nti ndi muto. Katonda alina ansa ku buli kibuuzo kyonna. Bonna basindise mwe abakazi abakulu abali wano mwenna yabasindika leka kulekera muwalawo ndi kubanga abaana bange bayimba mu kwaya Katonda alikyusa obuyimbi bw'abaana bange mu kwaya n'abubalira nze. Alo agambye mugende naawe baako omuntu gwotuukako Katonda akuwadde ebikozesebwa obulamu bwo experience zoyiseemu figayo abamu ne figa obufiga eyinza okuleeta omuntu mukanisa nitumubatiza. Nze mbadde nga nkola efoti naye nga nina kintu kye neewuunya tusindika abawala okugenda okuyita abantu mu kyalo naye bw'atuuka eri omulenzi n'abuuza nti bannange muggalawo saa mmeka nti nga 12 ndi temutuusa ku emu ebbiri tutuusa ne basanyuka n'omulabu ajja tumwaniriza ku miryango ni amagamaga oli omuwala eyamuyise amagamaga nga niganga eyamuleeta n'amagamaga aba akyamaganadde n'omuwala abuulira enjiri n'afuumuula wano waswa n'akoona n'amagalala n'awugulala okola kolo ng'ayimiridde agenda okujjukira omuwala eyamuleese nga takyamanyi na gyali. Kati ekitegeeza nti ebintu Katonda bye yakuwa figa yakuwa ddoboozi yakuwa kuyimba yakuwa kiki ebintu byonna by'olina ssebo n'ennyabo yabikuwa for the purpose lwakugasa mulimu gwa Katonda ogende nabyo okozese. Mwalimu abawooza nga bano bamatayo mwalimu abantu ab'enjawulo mwalimu Simoni Zerote ono yali musajja muyeekera omulwanyi ddala gorilla fighter ono yali w'amaanyi bw'atyo n'abalala bangi nnyo. Njagadde bakumenyera bano okutegeeza nti Katonda bwe batuma abantu ab'engeri zonna buli human being kimugwanira okugenda okuleeta muganda we kuleeta mukwano gwe kuleeta ab'ekika kyo bajje bategeere balabe obulokozi bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kiki kyagezaako okwagala kyagezaako okwagala Katonda njagala kukikuyitiramu otegeere biki byayagala. Bayibuli yaffe egamba nsomera mu Petero ekisooka essula 2 olunyira 9 lugamba lutya? Petero ekisooka essula 2 olunyiriri olw'omwenda lugamba lutya? Petero ekisooka essula 2 olunyira olw'omwenda Bayibuli eyogera bw'eti naye mmwe muli ggwanga ddonde bakabona ba kabaka kika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubuulire ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okutuuka mu kutangaala okw'ekitalo. Katonda gwe yakuyita mukazi gwe muzeeyi omukyala gwe omuwala gwe yakuyita okuva mu kizikiza nodda mu kutangaala okutayogerekeka. Bassebo ne bannyabo nze neewuunya nnyo omutemu omuadventist alina okumanya n'asirikira fewaffe ku kyalo gye tubeera omuntu omusota bwe gumubojja abadduukirize kumpi 7 ku 10 bajja n'eddagala ly'omusota.
buli muntu yenna ajja. Lwaki ajja nalyo? Bonna bali mu kimu kuvumula, era bw'otogerera bayinza okuvumula ne bakususa ne levo. Kubanga abantu bonna bali concerned. Gumulumyewa ogulabye gwalanyiki gwalagulula gutya. Naye gwe osirikira otya eddagala, n'osirikira obulokozi, n'obweddiza, n'obeera nabwo mu kika, mu nsawo yo, n'obukuumira omwo, neyakuweera ku ssomero, n'otomutaputira yakuweerera, n'omanyi ebintu bino osirise nabyo. Maama tamanyi, jjajja tamanyi, taata tamanyi, osirise nabyo. Oyogera luzibu nti tebajja kubitegeera. Ye Bayibuli agitaputa mu ngeri ey'okusaagirira. Tasobola kwawulawo birongoofu na bitali birongoofu. Ye olunyiri yalusoma ti muli embizi ezagendamu emizimu gyakola ki? Zafiira mu nnyanja. Zagwera mu nnyanja nezikola zitya? Waliwo eyasoma nagati olunyiri lugamba tolyanga ng'embizi. Kitalo. Kati bw'abanga afunye endya ennungi nga taswankula olwo aba talina buzibu. Kati olabye omulala n'asoma ennyiriri ng'agenda azisoma. Kati teyajja kudibya mateeka, manya teyajja kudibya buwangwa. Kati teyajja Yesu aganze sajja kudibya ki? Tannyonnyola. Gw'omanyi osirise. Bassebo ka miitingi zino zaategekeddwa nga twagala abantu. Agambye ffe twava mu kizikiza. Bwe nali wano kubanga twaze kunyweza, nabagamba nti ffe abali wano tulinganga omulwadde gwogenda okulanuka nti wange omulwadde waffe ali atya mu ddwaliro Mulago, ne bagamba nti ali out of danger. Babagambye eki nti yawonye? Nedda. Babagambye eki? Yavudde mu kiseera ekizibu. Yabadde ne oxygen kati bamugyeyo n'eri mwabadde mu intensive care. Kati ali mu kasenga walabira osobola n'okugenda n'omulabako n'oyogera naye. Nali ngezeko bantu abeera mu intensive care nga byuma bye byogera mwana mutula ne mutula bwe muti kati mwina ne munama bwavaayo n'addako wali n'abakati banaye mumpere kachungwe nyweko mumpere ku kantu goni ne muganti ali out of danger. Fe aganti ababatizibwa bali out of danger. Amena. Si lwakubanga batuuse mu ggulu, naye bwe baabatizibwa agambye nti baabatizibwa ne bagibako ekibi kyabwe ne bawandikibwa mu kitabo eky'omu ggulu ng'abaana ba Katonda. Amina. Gwali out of danger. Lwaki toyamba abantu balala? Abantu babonabona n'emizimu, babonabona ne lubaale. Abantu babonabona. Kyovulaba nsabo nsanyukidde nnyo bwe mpudde enteekateeka z'okusomesa abantu mu groups zaabwe. Lumu twagaana okugatta okubatiza omuntu ne tugamba nti agira asoma. Twambuuza kibuuzo nti omuzimu gwa ssenga ono gwa kitaawo guluwa gw'osinga okutya, gw'osinga okulabira ddala nga gwe gwandasi nnyo. N'agamba musumba nkwegayiridde waakiri oyogera ku gwa kitange. Naye omuzimu gwa ssenga zera bwe mpulira ogwa ssenga netumanya nti tannaba kukula bambi. Kyekituteekesa kulasa ez'enjawulo okumutegeeza nti emizimu tegiriiyo. Bassebo balono nabategeeza teriyo kye bayita muzimu, teri mwayembe, teri biteege. Ebyo gye biri nga bitongole bya Setaani. Bitongole byaki? Bitongole bya Setaani. Bitongole bya Setaani. Ebyo n'ebijja ne bikozesa abantu si baasi bitongole bya Setaani. Kyobola ne bino bino tugenda netuukya amasabo netuukya endege netuukya biki tuukya bisosonkole. Kubanga Setaani tayinza kubeera mu ssubi. Tasiriwalanga kubeera mu ssubi. Setaani obusiru obwo nabwo tebumukwata. Omanyi Setaani mwamufuula omusiru ennyo naye ng'atategeera. Setaani n'abeera mu ssubi ng'akolamu. N'oleeta omuliro nga Setaani ali omwo mu ssubi akola atya? Atunula. Ali awo alinze bayokye. Twayokeza Setaani. Setaani ali above ordinary gy'oyogerako. Ekisobola Setaani Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.
abantu babonaabona n'endege, babonaabona n'ebikomo, babonaabona n'eyirizi, babonaabona n'obubugobugo bwe beesibye okwenyokeza, okukola ki, okuteeka obujje bweru, otuuka mu maka gamu nga weewunya n'okwewunya, basimbyewo bino, basimbyewo biri, ebyo byonna bye bakolakola. Tekibatawanya butamanya, abamanyi basirise, ese bonaabona musirise. Kyavuga kati amugende mu bayambe. First, bakkirize Mukama waffe Yesu Kristo. 2, bayigirizibwe, haleluya. Amen. Bafuulibwe nabo abayigirizwa, bayigirizibwe basobole okuva mu mbeera embi, basobole okukitegeera. Amen. Nebaza Katonda. Nebaza Katonda nti abasajja bano Yesu be yakwasa ekintu kino bo tebaali batengu ngaffe abamu ennaku zino, kubanga 12 bw'osoma essuula ate eyo yennyini essuula 10 someraako Bikolwa 1:15 owulire kyagamba. Bikolwa 1:15 agamba atya? Bikolwa 1:15 agamba bw'ati. Akyusiza Bikolwa 1:15 agamba nti mu nnaku ezo Peetero n'ayimirira wakati mu booluganda n'ayogera atya eri ekibiina ky'abantu abakulu abaakuŋŋaana abalinga mu 120. Kakati njagala muntunulire eno basome ne banyawo. Abasajja bano 12 okubeefubako we tuyitira wano Yesu wasimbulira okugenda abaze abantu 120. Kakati mwe abaasoma okubala awo mwongereramu ne mumanya okuva ku 12 n'oweza 12 eyo growth yenkana ki? Ekyo nkibalekedde. Bw'osoma amangu n'embiro mu kitabo kya Bikolwa bya Ssuula 2 olwanamu olumu wagamba watya? 2:41 ayogera bw'ati. Agambe 42. Agamba ne babanga abanyiikiranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kisa ekimu anamulumu awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwangako ku lunaku olwo luli abantu nga 3,000. Kaakati abaabadde 12 baweze bameka? Abantu 3,000. Ne badda ku 12 ne bava ku 12 ne babeera meka? 10 meka? 3,000. Naye nga zonna z'abasajja. Abayudaaya bano balina engeri zaabwe bwe bagamba abantu baba bala abantu babalaba ki? Basajja. Ate si buli mmeero babala musajja weze emyaka 30. Kati omulenzi yenna alina 29 n'ekitundu bamubalira mu bakazi, n'abaana bonna babalira omwo bitongole bya Mukyala Esther Kasobera 29 ntambuza gwa 3 okukutambuza oba tonnaguweza. Kati agambye abantu abasajja ne bawera 10 meka? 3. Neewuunya bwewuunya ffe abayivu abamanyi Oluzungu ne twogera Oluswayiri ne twogera Olunyarwanda ne twogera Olulundi ne twogera Oluwarabu ne twogera Olusula ne kati twalukomboza nalwo twaluleeta ne twogera Olukongo ffe tulemwa tutya n'osanga ekkanisa nga okuva le bagiteekawo erimu abantu 7 kati erimu 7 n'ekitundu ekitundu kya lubuto. N'owulira omusajja ng'agamba eno yennyini Masaka gyendi n'agamba abaye ne Katonda yalaba ekkanisa tewera n'agikola atya? N'agivaamu n'addukira e Kampala. Temwambulire ekkanisa edduka mu Katonda ne bagenda e Kampala. Twabakomyawo ennaku zino. Bassebo ne bannyabo kino kiki? Olaba nga tulina omusango gwe tuliko abantu ne bawera 3,000. Bayibuli egamba bw'osoma 4 wo wagamba watya? Bikolwa bya Batume Ssuula 4 olunya olwokuna ayogera bw'ati. Naye abantu bangi abaawulira ekigambo ne bakkiriza omuwendo gw'abasajja ne babanga 5,000. Kaakati abaabadde 3,000 bassebo bw'owuliranga abasajja nti abasajja baliwo 3,000 abakazi baaliwo bameka olowooza? Baaliwo bo 10,000. On'okusobamu waliwo omulembe ng'abasajja be bangi okusinga abakazi? Tetugulina. Kati atake ne bengera ne bawera 5,000. Laba growth eyo. Bameka abaagala ekkanisa yewaabwe ekule bwetyo. Wanika tulabe. Ekkanisa nebeeraawo ne baba muyimba ne mubanga abali ku mufuna nga abali ku mufuna we basingako awo amaanyi.
nosanga ekkanisa nga eryawo eri mu puligatoli akaliro tebalina asoma mulimu gwa njiri, tebalina kolaki, amanyi luzungu, tebalina abaleeta lesoni Kampala. Edda ffe twakulira nga twakakyuka nga lesoni tuzijja mulimu gwenyi tugujja ku Maranatha ne tulinda paka gujje. Ono kyagamba ekkanisa yandibadde ekuze singa abantu bayita bannaabwe. Ekkanisa yandibadde ekuze singa buli muntu aleese omuntu atya, omuntu omu ate noono omu n'aleeta omu, ate teweetaaga na bingi, teweetaaga namufumbira kijjulo kiri awo. Ne bw'osalawo nogati mu famire yaffe ffe katukole effort etya tujja kuyita mikwano gyaffe ne bamama ne ssenga ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Okitoba tubayise bajja kujeeka tubafumbiremu. Olufumba nga gwe oyita Musumba Mayanja, nga Musumba Mayanja ajja nga yabuulira kigambo. Ekkanisa ffe terina futuwa, terina bujja. Omubulizi ne bw'omujja Kampala Kasaba n'Ekiteeso, ne bw'omujja e Luweero ng'ajja abeera mu maka gammwe, ng'ajja kukyala ewammwe, ng'akaaka njiri, ng'abuulira ku birthday party, ng'abuulira ku lunaku olw'okwebaza eka. Mmwe abawala n'obeeraawo n'osirika busirisi, olina bawala banno, yita bawala banno, yita balenzi banno, gwe omulenzi ali wano. Mmwe abasajja abakulu b'ebika, abakulu b'emituba, abakulu baki, yita bakulu banno. Katonda abo bakubanja, mmwe abaniigiina, yita baniigiina banno, obeeko nakyoyogera nabo. Good. Kaakati agambye twasomenya 5:16 wagamba watya? 5:16 kyabayogera ebigambo bino. Agamba atya? Era ebibiina ne bikuŋŋaana nga biva mu bibuga ebiriraanye Yerusaalemi nga baleeta abalwadde n'ababonyaabonyezebwa dayimooni ne bawonyezebwanga bonna. Ebibiina kitegeeza abantu bameka ekyo? Bangi ddala. Ebibiina multitude kitegeeza nti n'okubala nga tebakyabala, abadiikoni nga babikooye. Era bwe nsoma ate essula ey'omukaaga olunyiriri olw'17 lunsome nalwo nduwulireko. Essula ey'omukaaga olunyiriri olw'17 wagamba watya? Bikola batume essula 6 olunyiriri olw'17 tolinaako 6 olw'omusanvu agamba ekigambo kya Katonda ne kibuna omuwendo gw'abayigirizwa mu Yerusaalemi ne gweyongerako nnyo. Ekibiina kinene eky'abakabona ne bagondera okuyigiriza okukkiriza. Amiina. Tukikubira amiina basebo ne banyawo. Amiina. Okola ki mu kkanisa mukwano gwange? Katonda akubanja ensonga eno, akuwadde byonna ebikozesebwa. Soma mbikole mu Bakolinso ekisooka essula ndowooza ya 7. Bakolinso ekisooka essula ey'omusanvu. Soma yakuna. Bakolinso ekisooka essula ey'okuna olunyiriri 12 Bakolinso ekisooka essula 12 olunyiriri olwokuna ayogera bw'ati: naye waliwo enjawulo ez'ebirabo, naye Omwoyo ali omu. Olwokutaano genda dda paka no ku lw'omusanvu. Era waliwo n'enjawulo ez'okuweereza, era Mukama waffe ali omu. Era waliwo n'enjawulo ez'okukola, naye Katonda ali omu, akola byonna mu bonna. Olw'omusanvu naye buli muntu aweebwa okulagibwa okw'Omwoyo olw'okugasa. Katonda kye yakola buli muntu n'amuwa ekirabo, n'amuwa engeri oba talanta oba embeera ezinaamuyamba okugasa. Amiina. Okugasa kuno kwagamba si kukwegasa, okugasa Katonda. Amiina. Ogasa ekika kyo, ogasa ekkanisa ya Kristo, mukyala gwe mwami gwe gwakusunsuddemu n'akuwa obugagga, gw'olina epikipiki, gw'olina eggaali, gw'olina essimu, gw'olina enkoko, gw'olina ente, ebyo abikuwadde kugasa ye, kugasa Katonda. Naye ate ebintu ebyo ebikuganya okujja mu kyaki n'okuyita abantu kubanga osibayo nte ezo kitalo. Ekikuganye kubanga obeera mu nkoko zo, tolina biseera byakumala kugenda kubuuza ku muliraanwa na kumusabira.
toyagala kugenda mu effort kubanga oli busy nnyo, oli mu nnimiro yo ofuuyira nnyaanya, oli mu kulima, oli mu koko, oli mu ki. Kyova olaba abantu bangi bakoze n'olaba omusajja ng'akoggedde mu kukola naye ng'akasokedde akola tasukkanga yinki. Nziremu kye ŋŋambye. Waliwo olwotuna munoga nti oba aliko kipali ddala nga kipali. Tajja mu lukuŋŋaana kati ka meeting teyazze, effort talinnyayo, tayita bantu, ali busy doing what? Omusanga ali busy tayita bantu. Kati kankubulire juice nategeeza abantu bonna ne mbagamba naye Kampala twebaza juice waliwo bampaliza ku Bayibuli nezireta ne tuzigaba wano. Nakateri abagezaako kumpeereza tusobole okugabira ku bantu Bayibuli. Naye nga tugamba abantu Bayibuli tebazirina mitwalo 4. Abantu tuyambe abantu. Olwaleero buli muntu eno yabatizibwa. Gw'obanga tolina kyoyogera kirala weewa omulimu ku musaala gwo. Gula Bayibuli mmeka? 5. Gula Bayibuli mmeka? 2. Gulayo n'oluyimba. Gulayo n'akatabo akenjigiza Bayibuli. Ebintu bye weesibako, weesibye ku kuzimba, weesibye ku project, ojja kuvaamu nga tebinaggwa. Gwe mbuulire yava ku nsi kuno ng'ebintu byabimaze. Mumbuulire mutegeere kati. Taliwo. Mbuulira ku kyali wamwe yava ku nsi kuno nga bannange oyafudde naye ebintu abimaze. Talina kyamala. Ova ku nsi kuno givako vina okugenda ne bakusiba. Ne bakunyweza nga bagamba kakoma basa nyweza nga agenda okudduka. Ate wafudde dda ne bakulangirira. Ate kikunywezesa kiki? Bamma abasiraamu mwebale mutwala muntu butwazi. Tumutawanya muntu kumutawanya. Basoma kyengamba kyekiki? Ebintu ebikugaana okugenda okubuulira omuntu. Ekigambo obugambo genda mugamba nti Yesu akwagala. Ogamba obugambo omuntu n'omulaga akatabo bakawandiika dda n'omugula enjigiza Bayibuli eddamu ebintu byonna. Omusango gusalibwa ddi, gutandika ddi, ababi bagenda kubonerezebwa batya, abatukuvu bagenda kubeera batya. Tabimanyi ate wabisoma ate osirise naawe otandise obyerabira kubanga oli mu bulunzi, oli mu bulimi, oli mu projects, oli nnyanyonyi. Ebyo baabirinnyalinnya dda ne bafa ne tubaziika mu ttaka nga tebalina kye bakoze. Tebalina. Omusajja omu yampeereza akanonga nti oba yangendererako ki? Yaweereza n'agamba nti ebyo biweegombagomba. N'ogenda ng'otunira amayimba g'abantu amawanvu agakoma eri. N'ogenda ng'otunira zikale n'ogamba maama banange ndizimba ku nnyumba. N'agamba nti nze weezimba weegomba n'abazizimba bafa dda. Abazirimu si be bannannyinizo. Tunulira enseene kutawanyeganya okugenda okuyamba abantu kubanga it is the only reason of existence. Sinali ndowooza nti omuntu ku nsi kuno afune ssente naye zikole ki? Lumu nali mu semina emu neŋŋamba mukyalo omu yali asoosomesa ne mugamba naye nga ssente zitutawaanya. Naga nti abantu abamu baba tebakola ssente kulya nga ggwe bw'ozaagala. Gwe kati onoonyeza akulya musajja wattu, onoonyeza akuweerera baana bo. Eriyo abatonoonya ezo, eriyo abaafuula okukola nga hobby, making money as a hobby. Nakati okumanya hobby, eriyo abakola ssente naye nga balya kacumbaali yekka. Obasanga wakanga ali kacumbaali munaye alya bolokoli. Akola n'asibya. Abasawo bamugamba nti ekyenda kyo twakikendeza kyasigala kitono. Olwokuba kyasigala kitono olina okulya obuntu bw'eggulaamuzi bwe ziti. N'omugamba kino ekizimbe weewoze bilioni 5, bilioni 3 osula otunula olowooza. Sibagaya kukola mukole. Naye nze ŋŋamba kimu nga mukola ebyokuzimba n'okutambula mu butale, nga mukola ebyokukola ebirala byonna yingizaamu ekya Mukama kye yagambye nti wakiri bw'oba omunafu, bw'oba emponga byoya leetayo omuntu atya. Omuntu omu. Ffe kyetuyita emponga byoya wano mu Buganda nti singa omulubaala akugambye nti okukuwonya ekikuluma kino leeta enkoko. Bw'olemu enkoko omulubaale n'akyusa nakati oba enkoko ekulemye genda oleete ekyoya okireete. Naye bw'obanga tosobola kuleeta kyoya buba bwavu, butamanya, bukyogo. Kubanga ekyoya kya bwereere.
nyinza ntya okuba nga ntambula mu society nga naba obi nga naba ogi nga n'abantu bange abamu juzi wano wetwabeera n'ebibiina oba byalinga bibiina twalina abiyitanga Kiggwe Nyanza bino susigadi ani ebirala tiyansi biki ebirala GNLD ebyo walingayo abantu ababikulaminze ng'ayogera ekikwata n'ayogera kubanga amanyi bwakuyingiza ng'afunda wano bwakuyingiza n'akusuubiza kati bw'oyingira mudakika 2 ogenda kufuna emmotoka nze ndi kumpi kugituukako tagituukangako ne leero naye ng'agoba mmotoka kakati waliwo gundi ali kumpi nnyo kakati ye kyakola ng'akuŋŋaanya abantu naye omuntu oyo bw'amala okukubuulira byonna byayogera byatontoma ebivumula byonna n'omubuuza nti olunyiriri olugamba nti okubatiza kw'abantu bakulu bokka si kw'abato kiruliddawa nti ekyo simanyi buli kyomubuuza nti kiri mu bayibuli wa nti mwomu abantu bamanira ebibba ate nagamba nti omufwalaba basebo kikyenyegezako okugeza kyengezako okutegeeza basebo ne banyawo atugambye mugende mu nsi ki mu nsi zonna mubuulire ki buulire enjiri muleete abaki mufule abantu abayigirizwa gwomwe ye bizinesi enkulu Katonda gyatwagaza nze muli kyenjagala okulowooza mu ggulu eriyo ebitali bibuuzo newankubadde bikulu fe tuba twagendako mu ssomero fe abamu abagendako mu masomero naabwe yagenda ku ssomero waliwo kye bagamba okumejalinga mu majors ku masomero naabwe yagenda ku ssomero waliwo kye bagamba okumejalinga mu majors naye ate ku university tutwaliwo ne bazza bayita mayina kituufu ekyo kituufu naye gwe bw'oba osoma kituufu mayina zisome naye amaanyi ogateeka ku ki meja kati njogereramu abayivu munziremu amaanyi ogateeka ku ki ogateeka ku meja nze bwe nagenda e Bugema twali tusoma nga ffe tugenze ku theology meja zaffe tuli mu Greek tuli mu Hebrew tuli mu kyebyo bino bya Bible naye nga ate tusoma ne PE ate atusomesa mu Filipino yava mu Philippines kujja kutusomesa PE newanika omukono newanika omugulu newanika omukono n'ateekawo ekyuma ne kiyimba eyo ki mayina era nga tugisoma naye amaanyi gange sibeerawo okukulaminga mugulu gye gudda lwaki ekyo kijja kuba automatic oli ku nsi kuno kituufu esente zikole kola byonna naaba wasa fumbirwa naye mu maaso ga Katonda ebimu bijja kufuuka ekiseera bifuuke mayina ekiri mmeja Katonda kyasinga okwagala kwe kulaba ng'abantu be balokoleddwa amina ekika Katonda kyasinga okwagala bantu kulokolebwa Katonda kyasinga era ayagala nnyo abantu baleme kuzikirira ddamu osome sebo wabadde osoma Peetero ekisooka ddamu osome tuwulire Peetero ekisooka essula 12 Abakolisa ekisooka Peetero ekisooka 2:9 ddamu osomaawo wagamba watya Peetero ekyokubiri ekisooka Peetero ekisooka 2:9 olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati naye mmwe muli ggwanga ddonde exactly bakabona ba kabaka kitika kitukuvu bantu banvuma mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo abaagaza mugende mubuulire ebirungi by'oyo genda maaso ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kisikiza okuyingira mu kutangaala okw'ekitalo bassebo ne bannyabo njagala kumaliriza kawungezi kali okubategeeza nti Mukama yatuyita okuva mu kizikiza amiina abamu temulabye ku kizikiza bulungi naye abantu babonaabona n'ekizikiza abantu babonaabona ne lubaale n'amayembe abantu babonaabona n'ebyo byennyini by'owulira ne bayita bwereere empewo n'ebagwerako ne bakola byonna abantu babonaabona ensi eri mu kizikiza ekikutte byopo naye tuli mu musana ogutegerekeka oli mu musana ogutegerekeka abantu gyebanoonyeza amakonkome gyebanoonyeza ebinyira gyebanoonyeza emiki gyebanoonyeza biki tobiriimu oli ku Mukama waffe Yesu Kristo aleluya abasabo ne banyawo njagala kusaba kawungezi ka leero
ffe omulimu ogwatukwasibwa kwe kuyamba abantu baleme kuzikirira. Amina. Katonda ayagala abantu bonna batuuke ku kwenenya. Omusamizi oyo, omuli w'ebisiyaga oyo atuuke ku kwenenya. Katonda ekyo kyayagala, naye ng'agenda kukozesa ani? Gwe nange. Lwaki ffe bakozesa? Nsomera Yeremiya 5:2. Lwaki akozesa ffe? Yeremiya 5:2. 5:2 agamba bw'ati. Gwe mbasi yange erwana. Genda maaso. Era ebyokulwanyisa byange. Era gwe ndimenyesamenyesa amawanga. Era gwe ndizikirisa obwakabaka. Abange wulira. Agamba nti gwe kintu kyange kye nnina. Gwe kikozesebwa kyange gwe nakuweerera, gwe nakusomesa, nkuwadde ssente, nkuwadde ebikozesebwa, gwe olina amagezi, gwe nkwawudde. Amina. Abantu gye bagendera okusaba ku mayinja, gye bagendera ku bifaananyi, ne bakabira ebifaananyi, gye bagwira ebifaananyi, gye banywegera ebifaananyi. Amina. Kati gwe nakugjayo ofuuke ekintu kyange kikozesebwa okuyamba abantu abaki? Abantu abalala. Kino kyagamba. Oli kikozesebwako gwe buli lw'oyimiriranga mu sosaate ku kyalo kyewammwe mu lumbe ne mu baganda wo, gwe oli kikozesebwa kya Katonda. Yakugjayo eri oyambe okuyamba bali baveeyo. Si kubanga twagala okuweza omuwendo, twagala kutaasa. Haleluya. Amina. Tayagala muntu yenna alina ebyo by'okuzikirira. Wabula abasajja baagenda bamalayika ne bagenda ewa Lutti. Ne batukola nti wange kino bagenda kukyokya, situka tuve wano. Naka tugende nkyali nammwe n'abantu. Ekisoma egamba ndi okutuusa bamalayika lwe baalaba ng'ono asaaga buki? Busaazi. Ne bamukwata ku mikono ne badduka kubanga yalabika ng'asaaga gye bali. Abaagalwa abaana ba Katonda, Katonda ayagala abantu balokolebwe. Ng'akozesezza gwe embazzi yange erwana. Gwe kyokulwanyisa kyange ekinawaggulula abantu abasinza ebifaananyi. Gwe ngenda okukozesa okuyamba abantu abe bambulula mu luguudo. Gwe ngenda okukozesa okuwangula empaka n'okuwakana n'enjigiriza ez'obulimba eziri mu society. Amina. Agambye Isaaya 4:15 wagamba watya? Isaaya 4:15 wagamba watya? Isaaya 4:15. 15 kyaba ayogera bw'ati. Laba ndikufuula ekintu ekiwula ekijja eky'obwogi ekirina amannyo. Gw'oliwuula ensozi n'ebiseera n'oziseerera ddala n'ofuula obusozi okubanga ebususunku. Njagala kuyita akawungezi ka leero. Ffe ebikozesebwa bya Katonda. Katonda akuwangazizza oweza emyaka egyo gy'olina. Abamu kasookedde tubatizibwa olugendo luwanvu. Tera okubuuza bye mbuulira. Gwe bwegezaamu okulaba olwaleero luno emyaka gye wakamala mu kkanisa ne lwe wabatizibwa ddi lw'osinga obutukuvu. Kanziremu. Nga wakava mu mazzi nga bana baakavaamu n'emyaka 3 gye waakamala kasookedde ova mu kubatizibwa ne luli wawolaba obutukuvu obuli obwa waggulu. Maama wuli azzeemu nti nga nakava mu mazzi nalina obutukuvu nga tubwogerera. Lwaki ate Katonda ye akuleseewo emyaka emirala 20? Katonda ye ayagala kufiirwa. Singa kyali nti ayagala bwagazi bantu babatizibwe kyokka, singa buli ava mu mazzi ng'afa era kirina emirambo 20 egyaleero gyandibadde 20 egyo, singa abo bannaffe bagenze dda oba yandibadde yabatutte dda. Naye Katonda abantu abalekawo basobole okubeera olutindo oluleeta abalala. Badde nsubira amiina. Mmwe ababatizibwa nsaba mubeere olutindo oluyamba bamama bammwe ne basinga bammwe.
gw'oli lutindo oluyamba boyfriend oyo gw'obadde okukuta naye mumutula mumujaja mumugambe nti eby'omujaja bigize eki biwedde. Ako kaloogirogi gy'obadde ogenda nga bakuwandika n'akatabo ogenda oyita manju gwe n'oyingira buyingizi munda, kati bagenda okulaba nga tokyalinnyayo, bakusanga mu katale wange naaka nga tokyajja. Bye. Nasenga Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Kakati gwe eddaala lirinnye, ovudde out of danger, tokyali muntu wa kwebaka mu mijaja, mu biseguusi, ku bipapula bya seminti, nedda taata. Ovudde mu lwokano olw'abantu ab'okusiiya, ekyo twakirekera nkoko. Kati gwe ovudde mu ddaala bwe basiiya togiraki? Tokyuka totulayo kubanga omanyi teri asiiya ng'asiiya nze. Era buli lw'owuliranga ng'oyakusiiya ng'omanya yamala dde okutegeera nti valiyo ekomaawo. Ovudde mu level ez'abalenzi be bakwatirira ng'akusanze ku paaka, ng'akusanze awo, n'akuteginya, n'akola atya, tasobola kasana ategeera valiyo. Kristo bwe tumukkiriza asitula value, bassebo tubaaniriza mwenna abalina value. Amina. Value. Kyovola bamama abadde ayigiriza wano. Mwabawala situla value, akwagala ayite mu lujja so si manju. Ebyo byaliwo edda nga mu biseera ebyekizikiza omuntu wakwanibwa n'okasuka buyinja ku nnyumba n'ofuuwa oluwa n'obogoza embwa n'okola kinga n'essimu tezaaliwo by the way. N'essebo byakola era byakolako. Naye kati eyo ddaala twalivaako. Bwakkiriza Kristo n'olinnye eddaala, akwagala ajja kugambe ayite mu bantu abatuufu, mu b'ekkanisa, ewa taata, ewa ssenga, ajje bamwanjule. Tetulina kye tukwagaza. Maama Nsubuga bano bannyonnyole, abazadde teri banaku, bazadde baagala kulya mu ggwe. Teri asobola kusasula mwana wange, tosobola. Omusasula otya ggwe? Omusaza alina emyaka 25 oleka omusasula? Temeri sabuni ebiri n'omusasula ne nakati agenda kukola kiwani. Omunye kugenda kukola kine kanzu ze mugula olusi tezitutuuka. Ate kanzu mugula za kasanvu za kanana. Era nze neewuunya abaana. Kanzu za kasanvu gwe mbulirayo omuntu gw'osanze mu kyaki nga ayambala kanzu gye bamuleetera ku mbaga y'omwana we. Era tuzambala mukwawo ng'akantu kagisika nga akawuzi kavaamu, ezo za mukolo. Kakati ebyo tebirina makulu. Ffe kye twagala yita mu mulyango tulabe omuntu atutte omwana wange. Aleluya. Amina. Gendayo bakulabi. Gwe tayagala gero oliko kitambo, oliko muzimu nti bw'olutuka lubaala ajja kubanduka. Mwabawala nga Mukama bw'ayigiriza nange nempulira ennaku ne mwetunda priceless. N'ogula ne tanka ekuwasa, n'ogula ne yingine. Ne weetonera n'olugoye olukuwasa, ne weetonera n'omudalizo ne weeteerako. Maama. Nammwe abalenzi muleme kutuletako bunaganya bufaanana bwe butyo. Bw'oba tosobola ekyo kikole ki? Beera mu kusaba n'okusiiba. Katonda awulira abanaku abalina ebibi. Ogira osaba, ogira weegayirira, obufumbo bwaba amaanyi. Musajja bamuyitanga obaali bakinwa kyebe ba whoever, I don't remember, naye West Africa. Oli bamubuuza ekibuuzo bamugamba nti wa ebyo bitabo byonga bikalubo. Naga nti bw'okisomanga n'ekikulema ng'omanya tekyawandiikibwa ggwe. Bw'olabayo omuwala nga kalasi togisobola togyogerera mafuukuule, esigu leediyo. Abantu bakyaliyo. Katonda alina abantu abali mu sayizi zonna. Amina. Genda mu sayizi gy'osobola era panga. Abantu oluusi abamu weekaka. Olaba nabyo ebyokuweerera abaana abamu beekaka. Yeekaka naye atwala omwana asomere mu ssomero gundi gye yatuweerera owuwe. Tamanyi nti nno sente ze yazijja. Mukajja watu n'atunda ekibanja. Waliwo abantu abamu abaana bamalira okusoma nga ye asigadde mu muzigo. Ajja atunda yeekaka. Naye nga ne basomesa basobola okusomera wano era ne bayita kubanga n'abamu tetwayita mu masomero g'amaanyi ago. Naye era weetuli taata. Amina. Ngamba ki? Kye ngamba bassebo ne bannyabo. Fubanga bw'osobola kulokola bantu. Ekyo kyekintu Katonda kyagenda. Katonda atubuuza biibino. Wakkiriza Kristo? Weewaawo.
kasita okkiriza nakkiriza Kristo fine gudu yo ng'ogikola ki ogifunye ng'akubuuza kirala ebintu byennakuwa okukozesa wabikozesa ki ku by'obulokozi nkisuubira ng'ekimu ku bibuuzo talanta nakuwa obugaga wafuna kino wafuna kiri wafuna kiri wafuna kiri byonna obyemalizaamu waliwo bayibuli Pawulo yatuuka ekiseera n'agamba nti abantu abamu Katonda wabwere lubuto balya bannange embuto ezo ziridde obuboolo neziri ekikomando omuntu n'ajjuza olubuto kasasiro yenna ttani ne ttani z'ebintu ezabuto ezaki zonna ziryomu naye nga mu kkanisa talina kyaleetamu eri Katonda baleeta sitolo ba yali ntuufu ngera teyali ntuufu kubanga kwali kuzannya olutalo lwali mu ggulu ng'esente ziyomba sente kiziyombye kiki nga batuuse mu ggulu naye ng'ali ayaniriza amaanyi agamalidde kuki sente amaanyi agamalidde kubona obw'olukumi nga emitwalo 5 tebajyaniriza nnyo mbw'okukaana bwe kwabeerawo ne kugamba nti anti omanyi bwe twali ku nsi mwaba mitwalo 5 nga temugenda mu kkanisa buli 1,000 musaba teri kibbo kibulamu 1,000 gyekiri ate kiriyo eriyo ekibbo ekibulamu 1,000 musaba buli lwa sabiti buli kusonda 5 tajja 5 bakafi Katonda sente azikuwa ozitadde mu ki sente ozitadde mu mubiri gwe n'ogulungiya okugenda okuvunda mu lunaku lutya olunaku lumu lwetagana kuba na lunaku yafudde ku makya kati yamaze edda nga ndi ku nsi kuno nsobole okukola omulimu gwa Katonda n'okuba endulu nga wayikyoma Katonda na muntu gwoleese bameka bagandi Mukama nsaba nyambe wakiri kana akaseera kasigadde mu mwaka guno nange mbeeyo omuntu wakiri omu alokolebwa ng'ayise mu kufuba kwange yimirira nkusabire ne bwe mwana muto bayibuli twasomye tewali muto tewali mukadde tolaba no bakanzirozero bakazi babuulira njiri awala bakazi bakulu babuulira enjiri kati katwafunye omukisa oweereza ne bazzukulu bonna nobaweereza messages naye gwe nosirika ddala obusirisi bwano nosirika ddala busirisi nosirika neddagala singa tukyalina n'abantu abaga nti olwali lwa mukaaga singa abo twabamalawo dda singa twabamalawo dda abantu abakayana singa twabamalawo dda kubanga twandibadde bangi aboogera naye ekkanisa erimu abantu batono abayogera basomesa abantu wamma gwe ali wano nga tobatizibwana naye ng'ogamba nti Mukama nsaasire nange mbeera out of danger nzikirize Mukama waffe Yesu Kristo mbadde sikikolanga ng'oli mugenyi wanika ku mukono nkulabeko oba oli mugenyi yekka gwe nga kati nokolo ya mugenyi mumulabyeyo aliwa lwaki munkyamula omulabyawa mumulabyawo kale wamma jangu tukusabire jangu tukusabire musuma waswa jangu kirira wansi waswa jangu laba omuntu wuno musumba waswa wali kale musumba yenna ali wano ajje wano ayambe ku bantu bano laba wuyo agambye nti ye tagenda kuzikirira ku nsi kuno gyali omulala agamba naye tayagala kuzikirira kati ekikuzikiriza ki omuliro gwategekebwa setaani bamalayika be gwoli malayika wa setaani aluwa wuuyo mulengera jja baabo bajja mbakubira bugalo abavaayo basebo ne banyamu gyoli gwe musajja mukulu ate nnemwe abakulu kambalabule Katonda emyaka agikuwadde gwe nakuweeramu n'ekirabo kino ekyokutegeera amazima gyali eyo musajja oba omukazi oba omuvubuka agamba nti apaana nange mpayo obulamu bwange abate nnyo mugira mugumiikiriza abate nnyo namwe nja bayita abate nnyo nja bawakolo yammwe yengena okusembyayo abate nnyo mugira mulinda okujjako ng'oli muto akuzeemu gyali omuntu eyo gyali ssebo n'ennyabo mubakubira amina baabo lwaki ozikirira
gyali eyo gyali abadde awuliriza mu muzindaalo ng'abeereyo balibali naye n'awulira obubaka gyali awulidde obubaka ng'ali bali eyo gyali eyo ali balibali nga tuli mukamidi jangu vaayo balibali jangu wano maaso otyo maama oyo ajja n'omwana akwate ku mbayambeko mwebalire ddala mwebale maama yanzisa okwewayo kwammwe tuyinayo mulala lwaki ozikiriranga omusa gwereddwawo wano guli mu lujja lwaki ozikirira oyinza okuba obadde wakajja owulire obubaka buno tozikirira vaayo jangu ojje wano maaso tusabire kyoli tuyimiriza mu malembo abulira kino tuyimulime ekitundu ekisembayo bassebo ne bannyabo omukisa bwe gujja gukozese agala kutwasa eddoboozi lino eri abantu b'ekkanisa mwenna abakristaayo bali wano obanga ebirala bigaane weefunyirire mu nnaku zino eziriwo okuleetayo abagenyi abalala tandika okupulaninga enkya ogenda kuleeta ani era baani eno ttiimu eri wano kukola mulimu guno bw'onoobanga olese babiri era be bajja okubuulira kozesa omukisa nge bulabirizi buyiye wano abantu bano nga n'abalala abasumba bakyajja nali mbanyumirizaako wano omusajja bamwita Thomas Edison kirowoozebwa okuba nti y'omu ku bayambako okuvumbula amasannyalaze nti bwe yagendako mu kibuga ekimu yagenda abantu nga bamuwadde ekibuuzo ajja ababuulire nti what is electricity definition ya electricity era bwe yatuuka entimbe zonna ne zibeera waggulu n'alyoka assaamu ekigambo electricity nga balinda definition ey'ekikugu n'agyogera bw'ati it exists use it bakikyusa bati ekyo what is electricity weegali weekiri mukikozesa amasannyalaze weegali nyigabonyezeko swiki bwe oyagala kulaba bwe gakuba bwe oyagala bwe gaaka teekako kolaki kaakati njagala kubategeeza olina ebibuuzo by'olina byoyagala okumanya ku Katonda ne ku kkanisa eno abakugu weebali they exist use them amiina kuŋŋaanya kubira omuntu okuva essembabule okuva ekyotera nekubadde siwa mu disitulikiti zino tokugira njiri ffe twakoledde wano yita baabawo yita kojja yita senga okimanyi nti omuntu akuliraanye bw'anaategeera Katonda n'obulogo bw'onaakendeera ne buva nawo okimanyi nti omuntu gwe muwalagana naye eddagala lye kubatizibwa kwe agala kiro kino nga tugenda okwebaka tusabe era ngenda kuyita musoma sembosi gwe ogenda okusabira abantu bali bagende baleete nze ngenda kusabira bano
bakuwa akazindaala osabire abantu bano baleme kugaya. Nabasomera wano kanziremu basomera ti mu kitabo ekyaffe ekindowooza ekiyitibwa Great Controversy kyekirimu ndowooza omuko ogugamba Facing Heavenly Record nti Katonda bwali batusalira omusango agenda tusalira omusango mu ebyo bye twamanya, naye ekinnuma kyekigambo ekiddako ne bye twali tuteekeddwa okumanya. Era agenda mu details n'agamba tugenda kusalirwa omusango mu kulabulwa kwe twagayaalirira, warning neglected. Obubaka obwajja gye tuli ne tubiwulira ne tutegeera naye ne tukigaya. Nammwe abali wano nga temunnaba kubabatizibwa abatali bakkanisa eno kambalabule basse buno obubaka obwazzi wano si kukusaliza musango naye kusuna okkirize. Don't ignore this message. Naye naawe ekkanisa njagala kutegeeza leka kugayaalirira bubaka naawe ndaba ku mukutu guno. Tunagenda kusalira omusango ku nsonga y'okugayaalirira ensonga muliraanawo tomugambye, singa tomugambye, jjajja tomugambye nakatono. Akati njagala tuzibe ku maaso. Toni gye tukomyeko eyo enkya Mukama nga tuwadde obulamu. Njagala kusomesa. Waliwo nsomeseza olunaku lwonna kintu kye bayita ekiragiro ekiki Great Controversy. Great Commission. Ekyewunyisa enkya njagala kuyigiriza ku Second Commission. Yawaayo commission endala ey'okubiri. Ate eyo mwe ab'ekkanisa eyo yeyammwe kabisa. Commission endala eyammwe abakadde b'amakanisa mwenna abakulembeze bonna buli akulembera ekitongole mu kkanisa mwenna social evangelism bokka naye ffenna commission eyo tukwatako ginsaba obeerewo naye woleete n'omugenyi tusobole okuwuliziganya. Nze kansabire bano Sumba Ssembuusa ajja kusabira bali n'okutusiibula. Taata omulungi, abavubuka bano n'abantu abakulu bazze wano mu maaso baagala Mukama bawandiike mu kitabo ky'obulamu eky'Omwana gw'Endiga. Ffe bwe tuba tubuulira enjiri tetusuubiza bantu birungi eby'oku nsi kuno, kubanga naawe Yesu ne musajja gwe bayita Yokaana ne Peetero bagamba ebyo tetubirina. Bano sibasuubiza agenda Bulaaya, sibasuubiza agenda mu Amerika, newankubadde n'ebyo bijja kujja, naye abantu bano njagala bawandiika mu kitabo eky'obulamu eky'emirembe n'emirembe eky'Omwana gw'Endiga. Abantu bano balina bye batanategeera bingi, naye ekyo tekibagaana kuwandiikibwa nakola nga bw'oyagala. Abantu bano olw'okubanga bakikoze ng'obudde butegeerekeka naye bazadde baabwe balaba n'abantu abalala balaba, Mukama kiyinzika okubanga kinaasobola okusuniriza bakadde baabwe n'abantu abalala newankubadde nga babadde bakaayana. Bano abaana bawa omukisa n'abantu abakulu bawa omukisa ne famire zaabwe ziwa omukisa, era otukuume n'emirembe. Bano beegatte ku gye erinatuuka mu bakabaka obw'omu ggulu. Abasajja abakyayina buli kaseera bagamba buli tubabatiza ne bagamba nti kati oyongeddeko amaaso amalala, oyongeddeko amagulu amalala, oyongeddeko emikono emirala. Bano Mukama bw'onoobabatiza onooba oyongedeko amaanyi amalala ate aganaaleeta abalala. Ababatizibwa olunaku lwaleero nabo tubasabira Katonda waffe obayambe obasobozese Katonda waffe okubeera amaaso g'ekkanisa, amagulu g'ekkanisa, emikono gy'ekkanisa. Beeramu naffe Mukama kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe Katonda ow'ekitiibwa, twesiimye nnyo kubanga akawungeezi ka leero okuyita mu bigambo bya mukadde waffe Ssaabalabirizi otujjukizza ebigambo ebikulu bye wayogera mu buyinza obw'amaanyi